Information seeking kwe kwebuuza, kwe kujja ne weebuuza. Batunuulidde nti abagagga abasinga obungi beebuuza nnyo okumanya bakasitoma bye baagala, basapulaya baliwa era ebintu babijjawa. Kyova olaba bali abagagga balina eyo Eneyisa nti ajja n'akusuubulako emirundi ebiri oba okusatu toddamu mulaba nga yagenze kati naawe gy'obijja kuba yeebuuza. Omugagga tasobola kujja bulizi mu dduuka lyo n'akulaba nga ekintu kiri bulungi n'asirika. Omugagga ekyo takisobola. Abuuza nze osobola obuuza weeyita, osobola obuuza akozeeko yenna, osobola obuuza cleaner, osobola obuuza driver, osobola obuuza receptionist. Okitegeera nti wano wanani boosi wa wano, nti ye gundi ne gundi omwami oyo yasoma biki. Okiraba n'omanya bye yasoma n'oga ndabika mbulamu n'olyoka ogenda oyongerako okusoma. Okirakyega omugagga yeebuuza, ayagala nnyo omumanya babikola batya, bakola batya. Bw'akwata amazzi ye talaba bulabi kacupa na lebo, atandika okutunya nago amazzi gano n'ayongera okwebuuza. Abagagga beebuuza nnyo nti babeera n'olunyiriri kuba abagagga abasinga tebasomye nnyo. Naye bw'akugirayo tiimu ye diguri z'ebeera erina toyinza zimalawo. Henry Ford yali teyasoma. Lumu bamuteekako ko mawulire mu Amerika eyo ng'oli ayagala mujereegerera kuba Henry Ford emmotoka eyo Ford mulira bwenyuma. Era bwe yatuuka mu kooti bamussa mu bakayita kaguli. Oli n'atandika mubuuza bino ebibuuzo bino bye batubuuza nti gundi yalwana gwali mwaka ki, gundi erina abantu bameka. Kyava agamba ow'ekitiibwa omulamuzi nti nsobola okubeera ng'aga amagezi sigalina, simanyi oba Amerika oba lwe yafuna independence kwani, simanyi gundi yazaalibwa ddi, nyinza oba sigalina. Naye kitegeeza ki senga mbeera nga nina tugambe emmeeza yange ng'eriko amapeesa aga buli muntu gwe neetaaga, nga nyiga bunyizi pa nembuuza looya omusango guno tugukoze tutya, gundi ayagala tusuwinga n'atubula, nenyiga pa nenfuna akawunta nemuga revenue eno neri mu kugamba nti no tetwakola returns za buli omwezi tukoze, nenyigira omusawo wange pa nakedde ng'omugongo gunnumaluma naye nkoze ntya nga bonna abalina. N'alaga omulamuzi nti in fact awo ensi yazibukanya amaaso nega osobola okubeera ng'oli fala naye nga weetooloddwa abantu nga bagezi okakana obeera olabikanga mugezi. Ekyo ensi n'ekizuula, ensi n'egenda mu maaso. Kati tekikyakwetaagisa kusoma. Nze nkuba bukubi essimu yange nti kunguza ttaka nga nkuba essimu nga nkubira bulooka nga mubuuza awo amataka gammeka, nga mbuulira nga nkubira saveya awo amataka gammeka, nga saveya agenda akebera, nga tugenda ewa looya, nga tugenda ewa valuwa. Ogenda otunuulira ttiimu yange yonna nga ngezi nnyo ku ekyo okunsinga naye ng'ate nze ndi wali mu kutambuza. Olabye Eneyisa kati omanyi otya nti nno tugenda kubeera mugagga gwe ng'omanyi gwasinga amagezi. Eyo Eneyisa yekyasinza okubeeremeza abantu okuva mu ddaala lye balimu bagende mu ddaala eddala. Omugagga abuuza, era omugagga ojja senga ogenda n'okebeera mu kibiina abaana abo ababonyaabonyanga ennyo abasomesa tiitica awo wakozeewo ki mwe ne museka nga mulabanga ekyangu. Abo abasajja mwe mu kibiina mubeera mubalaba nti si bagezi. Bwe bava mu kibiina ne bajja ku street be bamanyi engatto China gye ziva, be bamanyi omuntu akyasinze tugamba okuwoza emisango gy'ava. Kuwaki kuva eri mu ssomero ye yeebuuza, abuuza tica ne bwe kiba kyangu nnyo. Okitegeera osobola okugenda ku kisaawe ky'ennyonyi nga tomanyi geeti ekutwala ennyonyi neweefuula mugezi. Anti kati olaba akasaawe kaffe kano katono tugambe aka Entebbe airport katono, oyinza ogwa ku DXB wali tugere mu Dubai oba ku Heathrow, ebisaawe bye binene, neweefuula mugezi nga geeti erina okukufulumya ennyonyi okweri waliwo nga kilomita namba. Kati bw'oba teweebuuzizza ennyonyi n'ekuleka. Nze nali Dubai nezuuka ngenda okuzuuka bwe nti omusajja eyandi awo nga agenda mu America yali student
kiva muga geti y'ennyonyi ne liruddawa n'asongako ngenda okutula nga mbadde mbuze eddakiika 15 okiraba weemanyiza okubeera nga weebuuza omuganda yabuuza baleke bakitwala ng'ekisaazi nze nkubuulidde nze nawe nina diguri 3 kati nze nkubuulidde nze owa diguri 3 neebuuza kati gwe atalineemu ate gwe olina nakwebuuza nnyo n'onsinga okulaga nti eyo ye Eneyisa ey'ekigagga information seeking